Leero ku Lugonvu'S show. Kinyagadde tubasembeyo kubanga Mr. Lugonvu komande nakebedde omukyala nga alina breast cancer stage 4. Naye ng'agamba stage 4 ng'agamba nedda nze mbadde mbagobera ku Lugonvu'S show naye ng'osuubiza osomesa amabeere bwe ngulayo empeke bweteka kawundu kano akali ku bbeere ebbeere bwe ligenda nga lizimba ngenda okuteeka ku scan bwenti nga alina ki ill defined eco complex predominantly solid mass. Kyekyo. Nti era bw'owulira omusawo ng'ayogera ekyo okwata ku mutwe. Manya owedde. N'angamba naye omusawo nze malojja nina gwe nasindika wano n'omukolako. Ne mugamba ni mukyala kankuwandikira ebbaluwa ogende mu ki Cancer Institute. Ni musawo abagendayo badda nti nedda that is the truth. Nti wagayaala ebbere lino lyatandika ne dull ache bu sharp pain owulira ebbere lyonna lizitowa ebbere lino ddene ku linne waalyo osirise nanga tetumanyi empa ennaku ku mutima neŋŋamba kanti zasomesa abalabi baffe amabeere. Omukyala yabuuzizza ekibuuzo kikino kungulu musawo tubulireko ku kino is it true if my husband puffs if my husband puffs during sex I get infections. If he doesn't, I don't get, but every time we're in sex, my husband puffs. Puffs. Puffs okitegedde. Omwami we afuuwa. Kati mbu bwafuuwa afuna infection. Bw'atafuwa ate sajja mutwefuulirako vumbi. Oli amala okugula ne yeekasa. Agasinzi. Naye sex aba akyagenda ngenda ofunyiza ennyindo. Abakazi gamunange nabe waffe kalisizo ozinye enfumbe. Naye taata nampuuma. Oyonoonya empewo. Kalwaki temugamba toddamu kufuuwa? That is something you cannot avoid. Bwe binyuma. Kitegeeza omwami alina gaseous abdomen. Gaseous abdomen, collection of gas in the abdomen. Kati ayinza okuba yalwala bw'oba olina gaseous abdomen atera okufulumya nnyo omukka olubuto lwefulumya omukka nga naawe n'oba tomanyi olikoka ng'oyitamu omukka agufuluma. Kati mu kufulumya omukka guno osobola okufulumayo n'obubi n'obuteeka mu munno oluva mu buma akamala okwegatta asibira mu ddwaliro ng'afunye eki infection. Kutegedde. Ndoza mwenyedde bulungi tusuubira singa abanga takoze eno pupu infection teyina gy'eva. Kujjako era omuntu afuuwa. Anti aganti nakuba kakakene kagenda yawundooza tewaba infection. Ndalowooza maybe omukka guno gubaamu infection. Era kyakyayina tegubaamu infection. Wallahi. Kati omusajja wonna ati kiba omukyala atakukyalira kufuuwa. Lindirira